Dr. Jose Chameleone ne Juliet Zawedde bongedde okulumya munnange ate abateesi esayidi eno. Kakati nno byengenda okubeera nno nga nkutuusako mu maaso awo kw'ossa ate ne Pallaso nkugambye abadde ne Juliet Zawedde esayidi eno. Tosaanidde kubeera ng'osubwa munnange ate byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo ne King Saha. Munnange King Saha ayimbyemukko oluyimba lwa Dr. Jose Chameleone Mamma Mia. Oluyimba olukyasinze munnange ate okukwata omubabiro nga nakati lukyagenda mu maaso munnange ate okutredinga olw'omwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone. Kakati nno ngenda kukusaba ekintu kimu olikinga evidiyo kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Jjukira nti nno kasita obeera ng'osubscribinze ate oba oli ku muzigo mwereere esayidi eno. Kakati nno bampita Geminati nsinzira ku Geminati Yugi. Kansooke nkutegeezeko munnange wabaddewo ko olubadde lutambula ennaku zino wali mwana muwala munnange ate Juliet Zawedde kw'ossa ne Tamale Mirundi JR esayidi eyo bigenze mu maaso nga bitredinga okwetooloola. Twalabyeko ko wali omukyala post gye yakoze gye yasembyeyo okukola Juliet Zawedde n'agamba nti nno ze kaneerire ssente zange munnange season ey'okubiri munnange eri mu kujja oba yeeno munnange. Abadde ne Dr. Jose Chameleone munnange ate eruuyi eno nga bali mu koona mu dansi n'oluyimba lwa Chameleone mu background awo olwa Mamma Mia. Bannange yonna gye biggweredde kibadde kikambwe nga bw'ogezaako okulaba munnange ate akatambi ako. Weekityo nno munnange ate akatambi ako kabadde katredinga wali nga kwogeza abamu obwama nti munnange Dr. Jose Chameleone munnange ate n'omukyala omugagga Juliet Zawedde bali biki esayidi eyo mu katambi nga bw'ogezaako okulaba esayidi eyo. Kakati nno wali wenguyidde katambi munnange aka Pallaso ne Juliet Zawedde. Kakati nno mwana muwala ono omukyala Juliet Zawedde jjukira nti nno akyali mu kucelebratinga amazaalibwa ge era nga amazaalibwa gano yagaselebratingira munnange ate mu Uganda. Akatambi kano abadde ne Pallaso awo just nga bali mu goyingamuko ate crazy nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Happy birthday to you. Thank you, Uncle P. Yes, we love you so much. I love you more. I hope you enjoy this birthday. I hope you smile for 1,000 years like you're smiling right now. I hope you feel as happy as you feel tonight forever. Thank you so much. Keep the fire blazing. Thank you for loving me. Boss lady, when we My go, and your family. you can go out, boss lady. Dance get on twat. On the bed to the child. Oh my God. I have the boss lady tonight. Oh, right. Moving it. Bw'atyo nno omukyala munnange ate Juliet Zawedde kw'ossa ne Pallaso beeguddeko. By the way gwe mulundi ogusoose okulaba nga beelikinzeko up like that nga bw'olabye munnange ate mu katambi eruuyi eyo. Ku katambi ako nno ngenda kubeera nno nga nkugjawo katugende mu maaso wali nkyekinzekokko ku King Saha. King Saha nno by the way King Saha ali omu ku bayimbi munnange ate abakyasinze okubeera nga bayimba ennyimba munnange nga balaga omukwano eri ennyimba z'abayimbi bannaabwe esayidi eno. Ndaba nnyo obutambi bungi nnyo bugenda butredinga ku mukutu ogwa TikTok. Omanye ennaku zino TikTok yekyasinze ate munnange ate okuwanika information esayidi eyo okwetooloola oteekayo information negatinga viral mu ssaawa nga ziizo muganda wange. Era nga akatambi kano oba saawundi egenze mu maaso ng'etredinga nnyo ku mukutu ogwa TikTok. King Saha nga ali mu kugezaako okuyimba oluyimba lwa Chameleone olwa Mamma Mia. Mamma Mia nno oluyimba luno lukyafuusa ensonga era nga w'ogenda ku YouTube munnange oluyimba luno vidiyo yaalwo eri mu bukadde 7 n'ezigwamu esayidi eyo ba views munnange. Kiraga nti oluyimba luno lukyafuusa ensonga munnange ate okwetolola era nga ze zimu ku ziyiiti eza Dr. Jose Chameleone munnange ate ezikyafuusa ensonga nga nakati zikyatambula muganda wange. Can you imagine oluyimba luno olwa Mamma Mia bw'ati munnange ate King Saha bw'abadde agezaako okuluyimba nga bw'owulira. Video mpenzi usidube eti mimi sina mali tafadhali hawa mapenzi wakuna pesa na hawana mapenzi. Hiyo ni kweli Chameleone mpenzi usidube eti mimi sina mali
tafadhali hawa mabima wakuna pesa na kuhawa mapenzi na unanitupa ya watoto. Era nga bw'owulidde essayidi eyo akatambi naako bubadde bungi nnyo naye ako ke kabadde kakutte omubabiro wali ku mukutu mwonna ng'ate ogwa TikTok King Saha ng'agezaako okuyimba oluyimba lwa Dr. Jose Chameleone olwa Mama Mia essayidi eyo naye nga bwenti bwenkoze kakasa nti no vidiyo ogimpeera like kw'ossa n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba